owekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo abasabo ne banyabo yenze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati taata bisaso taata nabisaso taata w'abaana ekikulu mu byonna ye Ssenkulu Jumba Lubowa aligawesa jjajja w'abaana omukongozi w'emisambwa omutesitesi wa jjajja waffe Wamala jjajja Sewamala kale yali munyenye ndawula yali munyenye erinde waggulu ku lubaale yali munyenye ndawula yali munyenye erinde waggulu lubaale nandawula yali munyenye waggulu ku lubaale amayembe gonna ndawula munyenye waggulu ku lubaale munyenye ndawula yali munyenye erinde waggulu ku lubaale obudde bukedde jjajja Mukasa munnange yanguwa tugende jjajja obudde bukedde bambazire obwato bwakawololi jjajja yanguwa tugende jjajja Seruvuga amaato obudde bukedde jjajja Samira takeera bambazire obwato bwakawololi jjajja Samira tabaate obange Seruvuga amaato anaatera takeera weewaawo abantu bakatonda nsoso kuyimba ennyimba ebbiri ezo eziyozayoza abajjajja baffe emizimu gy'abajjajja baffe emisambwa abalongo n'amayembe obo bajjajja betusamirira abo bajjajja betukowoola jjajja Nkunda Kiziba Nyabuti Nyabuzaawula Lubo olwakabombo birigwa ne bigwa Nyakaato Nyabusi Kimuwanga nyina bawanga Nalubaale Muzula Nkoni atakala kwebyo era gwe Keemara Nyalwemara Kati Nyabuti Lukoma Nyalukoma Saalongo omusajja omukulu Lubowa akabombo kasajja kiraalire kizuzi kikona kini kibi maviga mukulu maama namba gananziri nanseko nakavuma mwenna nagadya mu nkumba emisambo egiita ku nsozi wansi ku myaliiro mu migga egiita ku makubo egiita mu bibira mu bbanga wansi mu mpompogoma ejo egitudde mayumba g'abajjajja baffe nga ge masinzizo amasabo egitudde mu buweereza bw'omusajja omukulu Sewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu era nga kye kifundikwa egitudde mu myoyo 5 mu myoyo 7 ogwa jjajja Musisi ne maama Namusisi ogwa jjajja Ndawula ne maama Nandawula ogwa jjajja Kitinda ne jjajja Nabatindira ogwa jjajja Musoke ne jjajja Namusoke ogwa jjajja Kiwanuka ne jjajja Nabawanuka ogwa jjajja Nabamba oyo nannyini kubamba nsi na ggulu gyonna emisambo egyo njikowoola ku budde buno ku live eno kwe tuli ku bukulembeze buno bwe tuliko obwa social media nsaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa buli muntu yenna eyerekereza kaddata amaze okupaakinga emmotoka yo omuntu ali ku kkubo ali mu dduuka lyo ali ku mulimu gati munkoonako banaye Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono agenda kwogera era omuntu oyo ali ku buweereza obw'obuwangwa n'ennono ng'obadde otudde mu kiggwa nga gwe jjajja w'abaana naye nga mu kiggwa mw'otudde kati n'abazzukulu obalesse wali ogamba kaŋŋende Profesa agenda kwogera leero agenda kwogera ku ki kaŋŋende Ssaabakabona agenda kwogera leero agenda kwogera ku ki kaŋŋende tugenda kusoma mwabali ku mikutu gya Ssaabakabona Jumba Lubowa aligawesa abali ku TikTok ya Ssaabakabona abali ku Nono TV abali ku TikTok y'omusajja omukulu Nyanja abali mwenna abataginze taginga otekemu weereza link n'omuntu omulala omugani tugenda kusoma lwaki ogimuweereza ekikuleetera okugimuweereza nsonga egi nti asobola okuba ng'agoberera n'okusobola okuteeka mu comment section ku kompyuta yaffe wano eya Nono TV abagenda okubasomera ebibuuzo ebyo ate ebibuuzo ebyo twongere okubyanukula mu nnono mu wuzi ne mu lukoba era kisobola okutuyamba mu ntonyekeze okuba nga tusobola okuwuliziganya kubanga buli wenjogera ekigambo n'okimbuuliza wano ab'omukutu ogwa Ssenkulu jjajja waffe Kabona Kato ku mukutu gwa Ssenkulu jjajja Kato ekawempe okuwuliriza ogambe nti waliwo ekibuuzo wano lwaki tutuula olunaku ng'oluno olwaleero ne tuteekawo live eno kwe kwongera okunnyonnyola okunnyikiza n'okwebaza abantu baffe abali ku TikTok bassebo ne banyabo mbeebazaako
njagala okwebaza President General w'abasawo b'ekinansi Senga Kulanama. Abali ku TikTok zaffe, abali ku mikutu gyaffe, abali ku media zaffe, muntagingira abantu bano wamanga. Asooka Fifi za Queen. Banaye Fifi webala omulimu, webala okwagala obuwangwa bo, webala emitala w'amayanja gy'oli, abantu okubannyonnyola nti oli mwana wa Lubaale. Jjajja waffe omwana w'emisambwa mutabani wa jjajja Nakandi e Dubai. Bannange jjajja waffe oyo mwana wange weebale nnyo. Nsaba muntagingire waliwo omukyala gwe ntera okwagala okuwuliza bulijjo nga njagala nnyo okumuwuliza n'okumubuuzaako ye Mulongo Babirye Essaala. Omulongo Babirye Essaala njagadde okubuuzaako naawe njagala bakuntagingire. Olwaleero tunyumyeko nga tuli ffenna era ngenda babuulira ensonga. Waliwo jjajja waffe Wamala mwenna abatambuzizza ensonga. Kuliko omwana omuwala eyagala nti nze nja kusamira Lubaale mpaka kuwulira bulungi. Omwana omuwala eyagala nti nze tombuuza ddiini yange naye nze ndi wa buwangwa na nnono. Ate muntagingire banna TikTok bonna abali ku mikutu musobole okusembera tusobole ate okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Buli wawuliriza programu zino ofuna ebintu bibiri. Ekisooka ofuna okumanya, amagezi, okutegeera. Ekyokubiri ofuna omukisa. Omuntu akummanga loole ya ssente n'akuwa akajiiko k'omukisa. Omuntu akummanga loole ya amagezi n'akuwa akajiiko k'omukisa. Abantu bangi bayina ssente, bayina omukisa gwabwe naye nga munnanga amagezi matono. Nga bw'ogenda okumunoonya ku magezi ali 0.0 naye nga mugagga nga Katonda yamuwa omukisa. Era toddangaawo n'olowooza mbu buli alina ssente mugezi. Ekyo tobeerangaawo n'okirowooza nti munnanga omusajja oyo yafuna ssente mugezi. Abasinga okufuna ssente guba mukisa. Kati twagala nnyo okunoonya omukisa gw'abajjajja baffe. Ogunoonya otya? Twagala nnyo okunoonya omukisa gw'omusambwa, omukisa gw'ensiiyo, omukisa gw'ennonoyo. Osobola gunoonya otya? Bassebo ne bannyabo mbalamusaako bannalukiiko olwa High Council olw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono olukulemberwa Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa. Namusa ku maama Kaabahinda eyisingiro maama oli otya? Namusa ku jjajja Kasiko Mutaasa owa Mutaasa Foundation omutaasa w'enseeno. Namusa ku jjajja waffe Mwebeka Wagga Ssaabayima w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono atuula mu nsozi z'Ewalusi. Namusa ku jjajja Kabona Masiko Kayigi Ssaabalitaji nkulamusaako ssebo weebala okuweereza mu nsonga ez'ennono. Namusa ku mutabiriza ow'obutabiriza bwa Mityana Kabona Ssennyonjo weebala okuteekateeka embaga ey'obuwangwa n'ennono. Ate weebala okuteekateeka amatikkira g'omutukuvu Ssewamala. Ate weebala okuteekateeka amatikkira g'empologoma ya Ssewamala. Bassebo ne bannyabo nyongera okubalamusaako Kiggundu Lubowa. Jjajjaffe Kiggundu Lubowa nannyini Secretary General Ssaabawandiisi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Namusa ku jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale Ssaalongo. Jjajja Buyondo weebala omulimu Director w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Nyongera okulamusa Kabona Ssekitooleko Bateesaaki ku Kiggwa Mirembe. Kannamuse ku Profesa Wasajja Kiwanuka omwana wa Kabaka weebala emirimu weebala okuweereza Profesa. Abo bonna nno batuula ku lukiiko lwa High Council sobola kubamenya ne mbamalayo. Kabona Kakkata munnamawulire w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono weebale gwe Lukoba olusiba endera enywere olusiba enzikiriza eno. Nyongera okulamusa ku batabiriza obutabiriza bwa Mukono Kabona jjajjaffe Lwajjali Mugonza. Nyongera okulamusa ku Kabona jjajja waffe Wankole Tumwine Lugumiriza nkulamusaako. Nyongera okulamusa ku mutabiriza w'obutabiriza bwa Busoga jjajja Nalyavu Ndawula. Nyongera okulamusa ku mutabiriza w'obutabiriza bwa Kampala jjajja waffe Omulangira Jjuuko. Nyongera okulamusa ku mulangira Wasajja ku mulangira Joseph Kiweewa. Njagala okulamusa ku jjajjaffe Emma Promotion jjajjaffe Kaliisa Serugo naawe nyongera okulamusaako wonna wooli. Muko Mukunja
Ssaabakiriza ow'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono, maama alitwala Kadaaga, Sekuritale General w'abasawo b'ekinnansi, abakulembeze mwenna ab'obutabiriza obukola enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, omutabiriza Wamala owa Luweero, mwenna bannaye mbalamusaako. Nyongera okulamusa ku musajja mukulu Kabona Kawulula Ofiisa, omukulembeze w'abayonza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kabona Sseggane Kanoonya, omukulembeze w'abavubuka ku kitongole eky'abavubuka. Bassebo ne bannyabo mwenna nga bwe mbogeddeko ku lukiiko lwa High Council olw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, mwebala okuteekateeka amatikkira g'empologoma ya Ssewamala, mwemala okuteekateeka amadda ga jjajjaffe agagenda okubeera ekyankwanzi ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 agagenda okubeera ku kisaawe ekiyitibwa Kisojo mu Kyankwanzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala enteekateeka. Nzize okubeebaza n'okubasuubiza nti amatikkira gano gali mu ngalo zammwe. Amatikkira gano gali mu nteekateeka zammwe. Njagala okwebaza media platform zonna, bannamawulire abatukozeeko, radio zonna ezitukozeeko, Bukedde TV, Vision Group yonna. Njagala okwebaza media zonna eziteekeddwa Dix Media. Bassebo ne bannyabo munoonyeze ku Dix kubanga mbuzeeko Dix Media naye mulamusaako. Njagala okulamusa ku Baba TV banaye bababa, mwebale okubeera nga muli badada waife ab'Ebusoga, Kibumba waife omu weekend abawe enkabi. Andooza kitegeeza okubawa omukisa, anti awo olusoga lumpeyireko oyidi olusoga olumenefu lwe Luganda olutuufu. Bassebo ne bannyabo njagala okwongera okutumira ku bantu bonna nga nkoola bannamawulire b'eggwanga, abantu mwenna abali ku media ababunyisa amawulire kekadde okuzza enzikiriza y'omwana w'omuddugavu ku ntikko. Bassebo ne bannyabo kannamuse ku Kabona wa district kubanga kyekigwa mu ensinzidde, Kabona Ndugwa, Mukasa, Tibusweke, Erwannyonyi wali ku Ndugwa Road, Erwannyonyi awo. Bw'oba onoonya Kabona Ndugwa ogenda Erwannyonyi, waliwo Ndugwa Road, nokkirira awe wali ekiggwa ky'omusajja omukulu Mukasa, ekiggwa ky'omusajja omukulu Ndugwa w'omusanga. Era tubeera kuno ku Nnono TV. Kannamuse ku bassenkulu mwenna, jjajjaffe Muwonge Njogerere, bassenkulu mwenna, Kabona Kayondo ka Mpuliru ku Mpagala, jjajja waffe jjajja Seeki, bamaama bonna, abaana mwenna bazzukulu ba Wamala mbalamusaako. Mwebale okubeerawo nga mugoberera ensonga zino, mwebale okugoba ensonga, mwebale okuba nga mwagala obujjajja bwammwe. Nabadde ntandika n'olukiiko olwo lwa High Council nga njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo oluteekateeka amatikkira nga wansi waalwo waliyo Kabona Ssenyonjo Kiwanuka. Kale nno bassebo ne bannyabo, wakati mu buweereza obwo waliyo jjajjaffe Lwetutte, naye musajja mukulu nnyo mu matikkira gano. Ate waliwo bali be nayogeddeko ababiri, Serugo ne jjajja waffe Batiibwe Event. Abo bassebo ne bannyabo ekyuma tugenda kukozesa kya JJ Event ekigenda okubeera ekyankwanzi. Nze nammwe saagala kukinyumya kubanga ngenda kulambula obutabiriza obwo okumala ennaku 8. Tutandika 17 Ogwokutaano 2024 tumalirize ng'ennaku z'omwezi 24 ate tukomewo mu kivulu kya jjajjaffe Ndugga Bamweyana wano e Buloba. Kale bassebo ne bannyabo ebyokukola bingi kubanga okuzza obuwangwa bwaffe ku ntikko nsonga nkulu nnyo. Njagala kutumirako omuyimbi Dr. Sebaale Nawolovu mukulikeeyo olunaku lw'eggulo. Weebale okugabula omusajja omukulu Bamweyana, weebale okwagala abalongo, wazimba ekiggwa okumpi n'ekereziya, okumpi n'ekkanisa. Weebale nnyo Oluganda lwe muyinaawo ne bannaddiini, naye omuliro era buli w'ogusembereza amazzi gumala ne guzikira. Bassebo ne bannyabo, jjajjaffe Sebaale, weebale omulimu gwe wakoze eggulo okulaga ensi nti gwe oli wa buwangwa na nnono. Awo nno wenkolera abayimbi mwenna, jjajjaffe Smart producer Nakulabye bulungi,
banaye mwongere okusamira mpaka kuwulira bulungi. Ate jjajjaffe Kibuuka William Kaalo ka Buganda, jjajjaffe omuyimbi Nagamanage Mulindwa, ate ne jjajja waffe Mulindwa Vumbi, njagala okumutaagingire omuyimbi Masekulu muzimu gwa Nancha, weebale kubeerayo, weebale kusomesa bantu nnono. Omuzimu tiwaguyimbira bwerere, yali nsonga nkulu nnyo. Kale bassebo ne banyabo, abantu baffe sisobola kubamalayo, sisobola kuboogera ne mbamalayo, naye njagala kutegeeza bannabyabufuzi, bammemba ba paalamenti, baminisita, Oweekitiibwa Minisita Nabbanja, tugenda kubeera wammwe Kyankwanzi. Minisita Nabbanja, tugenda kubeera eyo gy'ova, tubayinvitinga okujja okubeera abagenyi. Ate mwongere okulaba enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono bwetuuse, kubanga tuyita abalokole, abasiraamu, abakatuliki, abatalina ddiini, tuyita abasawo b'ekinnansi mwenna mu ggwanga, bajjajja b'abaana mwenna, bajjajja bina ebugerere. Si kirungi kubeera nga timugjeeyo buwangwa bwammwe, okulagula kulungi, okutuula mu biwu bino ne tukuba ensimbi, abantu ne basimba layini, naye n'emikolo egy'obuwangwa n'ennono bassebo ne bannyabo mbasaba mugyetabemu. Kaakati bwe muteetabe ku mikolo gya buwangwa na nnono, mugenda kwetaba na balokole, mugenda kwetaba na basiraamu, mugenda kwetaba. Olunaku lumu ffe tulina muzzukulu waffe yali afumbirwa. Muzzukulu waffe oyo ng'afumbirwa, mwana waffe azaalibwa muwala waffe, naye muwala waffe oyo yagenda okuzaala omwana, yamuzaala musajja musiraamu. Kakati omusiraamu oyo ayina bakitaabe, bakitaabe abo bayina munnange bakulu, bayina n'ebitiibwa mu muzikiti, naye tuli bajjajja b'abaana. Naye olw'okuba tuli bakongozi, tuli basamize, tulinako emisambwa, twogera ku nsonga eziruma abantu mu ggwanga, tugamba abantu okudda ku buwangwa bwabwe nga bo baawambibwa abafuzi b'amatwale. Nkulayirira baateekateeka embaga ne batuyita bulungi, naye ekyaddirira sisobola kukibabuulira. Ekyaddirira kwali kutugamba nti bassebo ne bannyabo, mwe bajjajja b'abaana nga muli ba buwangwa na nnono, wadde maama w'omuwala oyo azaalibwa wammwe, tubeegayiridde timujja ku mukolo gwa mbaga. Era tubeegayiridde tubategeezezza nti muwala agenda kufumbirwa. Bwe muba mutukwatirako, mutukwatireko, naye ku mukolo gw'embaga timujja kubanga kugenda kubeerako abasiraamu. Bassebo ne bannyabo, kino kyawula ntamu. Omwana omuwala Rebecca Jingo kyawula ntamu. Era bw'otunuulira abantu nga Rebecca Jingo n'avaayo n'atula ku lediyo ye n'agamba banaye mugende mulimu ebijja, omuntu oyo muvangako. Era omuntu oyo omuweeranga ddala omukisa, era omuntu oyo omwagaliranga ddala, kubanga omwana Rebecca Jingo nga bw'afaanana n'aga nti emisambwa abantu abagezi. Kye nabagambye nti abantu abagezi batono, wabula abasirusiru bangi naye nga balina ssente, naye abantu abagezi batono. Kati Rebecca Jingo mukazi mugezi, mukunja mukazi musajja mugezi. Bassebo ne bannyabo, waliyo abantu abategeera nga bategeera obuwangwa bwabwe. Kale nno bannabuwangwa, omwana omuwala oyo Rebecca Jingo mumunneebalize emirundi gyonna nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono akwebaza olw'omulimu gw'okola okupromotinga obuwangwa bwo. Waliwo jjajja waffe ali ku midiya okwo, yagamba nti naye ogenda n'otunuulira omuddugavu ng'alwanagana n'emizimu, nga yakeera ku makya nti ngoba omuzimu, ngoba sitaani, naye nga n'omuzimu gwagoba tagulabangako, talabangako muntu alwanagana na jjajjaawe. Kale jjajja waffe oyo munnange ow'ekitiibwa, jjajja weebale, weebale omulimu. Abeerako ku social media okwo asomesezza abantu bangi okutegeera obuwangwa bwabwe. Lwaki mulwanagana n'obujjajja bwammwe? Lwaki mulwanagana n'obwamwoyo bwammwe? Kubanga obwamwoyo buno bwe tutuddemu bwe busobola otuteekateeka. Saabagambye kuntagingira jjajja waffe omwana omuwala ono ategeka ebivvulu eby'obujjajja. Omutegedde ategeka ebivvulu eby'obuwangwa n'ennono ebisinga okubeeramu abakyala abangi
akola ku radio star omulongo sala babiri sabagamye muntu agingire bukyanga nkola program sogerangako ku mulongo sala babiri era sina lunaku na lumu naye maama webale okuweereza obujjajja n'abantu obayigiriza obuwangwa bwabwe wabula bwe tuba tuteekateeka emikolo egy'obuwangwa n'ennono omulongo sala babiri mutudduukirire kubanga mu sekita yaffe mwe muyimirira naye mubeerayo nammwe ne muinfluencinga abantu wabula bwe tuteekateeka emikolo ate timujja okulaga abantu abo omulongo sala babiri munnange naffe tukusaba okutudduukirira ku mikolo njagala okuyita abantu bano bonna bentaaginza ba social media nti bassebo ne banyabo tulanga era nga tuyisa obulango bwaffe nga tuyita ekyankwanzi mukimanyi bulungi nti ffe tuba tumya amayengo titugalina mukimanyi bulungi nti amayengo ago bwe bamaze okugatumma kakati ate mmwe muliyo nga muli ku mayengo mbasaba bwe muba mukola programu zammwe muyite abantu ekyankwanzi mu mukolo gwa Ssaabakabona mu mukolo gw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate nammwe mujje bassebo ne bannyabo mutudduukirire abasawo b'ekinnansi mwenna abali mu ggwanga abantu mwenna abalina akakwate ku bujjajja ng'olina ekibbo mu kitanda munda kino kyawulanta mu sikugambye abaatugobye ku mwana waffe sikugambye nti baatugoba ne batugamba nti banaye wadde muli bajjajja b'abaana mmwe temujja tugenda kukyaza basiraamu kakati nammwe mbasaba omuntu yenna nga munnaddiini n'agenda mu ssabo nga naye munnaddiini n'agaana okuwuliriza n'asaba lubaale n'amala n'addayo n'amuvuma nga muyita sitaani bassebo ne bannyabo nammwe mumwegobeeko nange bwe nteekateeka embaga abo naye obola okuba bo basirusiru ffe situjja bagoba mujje gye tuli omuntu n'omulaba n'ayimira naga tyajjajja jjumba nkumanyi bulungi oli jjajja wa mwana naye bona ojja ku mukolo gwange ojja kukyankalanya abasiraamu ate mmwe baba bakyabalaba era baba balina kulaba wonze kubanga batunuulira ategeera batunuulira agulina naye ne bwe munaatuga nti mujja ku mikolo bassebo ne bannyabo tikijjaako nti bazzukulu baffe abo be muwasa bava mu ffe era baliko obwamwoyo tikibajjaako nti ne bazzukulu baffe abo gye bafumbirwa era munnange baba bavudde mwenna gye muva waliyo akalandirako emisambwa lubaala ajja kubanoonya lubaala ajja kubaluma lubaale mujja kumusamira kyovola nti baseeka mwenna muyina amasabo baaji mwenna muyina amasabo bapasita mwenna muyina amasabo abagagga mwenna muyina amasabo wabula kati lubaale kyali mukola kubalabisa abaana bemuzadde ne bakenena endusu era n'ebintu bye mutegese bigenda kuggwaawo kubanga muganye okutegeera obuwangwa bwammwe kale abantu abo aba social media bembadde njogerako mu katundu akasoose mbadde mbeebaza okukola emirimu ate n'okubategeeza amatikkira mbasaba mwenna mulowooze ku matikkira ago ne bakabona mwenna be nasoose okukoonako ne bannabbona n'olukiiko lwa high council n'abasawo mwenna nabadde mbategeeza kitundu kya matikkira kye mbadde nkyayogerako nsaba katonda w'abajjajja abawe omukisa kati ngenda kutandika luli obwedda sinnatandika weewaawo ekigula luggi kiwedde kakati ngenda kutandika oba mbadde mulinzi oba kulisaayo muyidi okusiba enjala ebadde balumira buhereere bassebo ne bannyabo enjala ebalumye nebakalakata naye ebadde balumira buhereere kubanga ekisiibo ekyaffe kigenda kutandika nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano ffe tusiiba tulya byokye nga situlya mmere enfumbe era mu kisiibo ekyo ekituliisa ebyokye kwe kukyusa ku mmere eri gye tubadde tulya era gwe omulwadde wa alusaazi awo ogenda okuwonera ng'olya byokye gwe abadde alwadde alusaazi ogenda kuwonera awo ng'olya bibala okutandika ng'ennaku z'omwezi 23 nga ennaku z'omwezi 3 mpaka ng'ennaku z'omwezi 23 ziri ennaku 20 z'ennaku 40 kubanga ebyokye ebyo tubirya ekiro n'emisana situlyamu mmere ya ntamu kyayi tunywa mazzi ga buguma tunywa obutunda obukamule ebintu byonna ebikamule ebinyogoga tulya bibala tulya mmere enjokye ng'ate n'ekifo ky'ogijjeemu
kitukuvu awe tusembereza obwamwoyo bwaffe era tubeera tutudde ku kyoto nga twokya kale mmwe gye ngenda okujja ekyankwanzi ebintu byonna tugenda kubanga tulya byokye bassebo ne banyabo nga situlya mmere ya muntamu era tugenda okutuuka ku mikolo egyo tuyita mu kisiibo kya nnaku za mwezi 20 ku kalenda ya Girigoli kya nnaku za mwezi 40 ku kalenda y'obujjajja kale nno bassebo ne banyabo njagadde okubategeeza ekisiibo ekyo mu kyetegekere ng'ennaku z'omwezi 3 omanye ebyokye bino birina obuzibu tibikkusa ate oluusi biba bya bbeeyimu okusinga ku mmere enfumbe mu ntamu